Ntandise okukola wali eri nchiwa obudde. This is a talent. Era nga abaana bagenda mu comments ba ninga sibamanyi na bamanya bamugamba se oyina amajego oyina amajego amajege nina naye waliwo ne besimanyi kale nga jana akutaginga na gamba la batono bichi byakola nga tomumanyi naye nga jasi yayiye omubiri bobera ne baganda bo bano nga you are shooting. Do you have a concept noga kati lero tugenda ku shootinga ku kintu bwekiti oba it is a vibe that just comes no gamba kati omanyi basegono mukwate kamera tugono anti kati olaba bampita ku YouTube waliwo ennyimba zininkade sitera kola nnyimba mpira oba wegendereze sitera kola nnyimba mpira poziko nga lukubye nga n'abantu balunsabye bangi ntero dukola nsobola osanga ennyimba enkade nga neno nga nagenze nendukoleramu sobola okukola nembutereka mu simu yange kati wemanze ekwata tujjanga waliwo ekiseera ekituuka kale ng'olaba abewaka vibe teriiwo agamba lero ng'oyagala okukwata agamba leero sigenda kukwata lwansonga ng'ogira vibe wakati wali abasegono tebali mu vibe tebijja nnyuma ekitegeere naye nga mbasaga akola kintu kitanyuma kitofu kuba basanga nga tebali mu vibe awo nange we mbafunira nembakwata nenkola video kunkumulira ino mu kiro kimu osobola okukola video nga mmeka? Nabiri nziweza na night nabiri nziweza tuli kumpi kale abatulaba ku Brownskin Events YouTube channel bambaniriza amanya nze MC Dero Small Body Big Brains. Today tuli wala keno katono nnyo twachaliddeko omwami omu abamu kumwe gwe mutamanyi physically mu face naye nga mu episode yaffe ya leero ku Brownskin Events YouTube channel tuba tumukuletedde. What we can tell you, subscribe, share and of course you put a comment down there otugambe programs zaffe zikuyisa zitya. Njagala okujjukiza abantu mwenna bakitunza ab'enjawulo, you please come advertise with us a Brownskin Events YouTube channel era enamba yesimu jajjira banga eyita wansaawo tukuyita. Olwaleero Motion Eye, we tell you, we print, we brand and of course we do everything if it concerns branding, printing, era kakofira kano kenyambadde okalaba. We design, we print, we brand, we Motion Eye. Kunasaawo bwe tuli era omwami oyo kunasa osobola omunonyako ku X oba gye muyita Twitter abeerawo olunaku olwaleero. Mbaniriza once again omwami gwe tukyaliddeko bamuyita King of Shadow. Bwe njogera ku mwami ono, this is what I mean. Omugalo gwa Yesu buli omu oli kyamukirawo funda n'obugero simba bwe kuntula ndongo Yesu akumanyi ndongo ya Yesu bwe simula ndongo Yesu akumanyi. Bw'oba olabye clip eyo kankwongeremu clip endala emu omweyongeze. Okusinziira okwanula afya ya Airtel okusa kwanza pesa lyogira ku Duncan gibaleko seo Duncan kaisa nawe gibaliko ono yogerako ne King of Shadow ku TikTok omumanyi ani King of Shadow ku TikTok lyenkozesa. Okay yameka leero onyambye kya leero mwana gwe mbadde wano ne bankubira essimu ne bambikira ne bangamba manisa bambira te ompe amabugo that's the bambi research. Some that the double of Viranga Yamba Mene song. Nerachi, No?
ndabe oba tusobola okubeera nga tukola wali ku services zaffe already manje mtwalo 10 samubi tola kuzizompeko kale sijja kulwisaayo King of Shadow njisero nkwaniriza ku show ndasinze okwe abantu babeereeyo nga babuuza King of Shadow njagala mulabako olwaleero tumuleese njagala obuuza kuba kulaba mje baleka abawagizi bange mwenna mwebale kunjagala timizo bakamba mwanga bangi nneso bamalayo no I know abantu abatamanyi King of Shadow physically he's a humble person. I don't know singa mukimanyi I've gotten a chance of sharing ako naye before okushootinga naye he's a humble guy kiri kitya sina buzibu wendi mpola kale kati njagala tutandikire eno King of Shadow with the TikTok live before TikTok Shadow yani erinnya lye Shadow erinnya eryange nze Kasozi Colin Morgan sajja wangabi neddira ngabi abengabi bakojja abengabi bakojja abange nga sinaba kugira TikTok yange nali nteekayo bintu by'amazina kuba nali dansa nakati nekati oli dansa nga nzinira mu crew gye bayita Firecasters Dancers Africa nga nteekayo dansi zange ezo naye nga obimanyi nga tezitambula nnyo nenzirako mu sikiiti okolako ku sikiiti netandika ozannya sikiiti awo era nga batono abaziraba nefunayo content omulala yali wa mu supermarket nga ngendayo nobaako kyogera mu supermarket noki kale ng'okazannya buzannya nako ne kagaana awo nesooka nembyesonyiwamu TikTok n'ogamba kala TikTok kati kambeereyo nga ndaba bulabi nga ndaba buli kimu kikoze kaganya okukwatayo ti lumu twali awo waka ne baganda bange awo kiro amasannyalaze gagenda gavaako awo kati baali bataddeko ettaala nenkubamu wali kashado wali ndolaba nga kalina engeri gyekekoze eki gekekolamu engamba musoke mukwateyo kano ka vidiyo kamu nenyimba nengamba nekateeka mu ssimu awo nekabeeramu engamba oba nkateekeyo oba sikateekayo wajjamu nekateekayo bwenti nagenda okeera ku makya nga kakubye nga gundi ennene zikapositinze nalaba following tandise owera nengamba wano wesiva awo wali tunakwetuma linnya naye sinaba kwetuma ng'okozesa linnya kyawe nali nkozesa Morgan asinaba kwetuma lya Shadow ngamba kati wekakuba ennyo nengamba nongenda kukozesa linnya ki nebagamba lwaki tokozesa Shadow nebagamba kanetume kabaka w'ebisiikirize ojja erinnya lya King of Shadow kale kati ndowooza tulaba otegedde the background behind King of Shadow njagala kubuuza King lifestyle yo neeri etya from school life yabadde si nnyangu nnyo kubanga tetwasoma kumalako ffe nga bwetulaba kitegeera ne baganda baffe abasinga ffenna bwe tuli wano tuyiya buyiiya naye just lwakuba tulina ekirooto tulemezaamu n'amazina ne kale essaawa zino twatuuka tulinawo n'abaana abato bwe traininga dance era nga bwe nkugambye crew yaffe efayake mulimu abaana abato bakazina mu vidiyo z'abayimbi nnyingi wetyo otambuza obulamu mpolampola nga kutoba omuntu atasobola kitegeera kulaba eri alowooza bano boyi bakimala naye ngaobulamu King of Shadow otuuka TikTok yo ekuba ogirenaminga King of Shadow
kyawe njagala tutandikira awo obulamu bulaba otanga otandise okukola clip esooka kuba ogamba not shooting eyokubiri ani ali behind you ku camera mbeerawo ne muganda wange Kenti olumu Berika waliwo Akram bangi babro bange waliwo MC Ashiri waliwo Enoka tuli bangi obawulira eri mu background ng'obayita baseguno mugono waze baseguno ne bagonowaza ajja y'amaloboozi gonna njagala nnyo okwebaza your content is so unique umanye ensonga lwaki I've looked for you kuba we go on batusaba abantu interviews but you can't just bump into someone ng'olaba ekintu kyakola kintu kyanjawulo arone oba ogenderezako ina following y'abantu nga bayaya nagamba kimanyi wemba nkoze akantu kano yomutega musikize aba referring King of Shadow era waliwo n'abajja ne mugundi yange mu kabox ajja nakubuza okikola otya nga kati ono munnyonnyole batya era kyekimadde nga kati okikola otya ono kati munnyonnyodde nalangamba ndagirira ngeri gy'okikolamu kuba nange nkyaga nengamba ngenda mulagirira ntya kuba ekitegeera ali ne mmala waliwo awo yajjawokko yeetuma Shadow King Shadow King nagulawo akawunti awo nabeera nga kuba nenga walaba vibe ye ate temalaayo nga yange kubanga nze wemba ntandise okukola wali eri nkiwa obudde this is a talent era nga abaana bagenda mu comments ba nenga sibamanyi nabbamanya bamugamba olina amajeego waliwo amajege nnina naye waliwo ne besimanyi kale ng'ajja nakutaginga nagamba laba ate ono biki byakola nga tomumanyi naye nga ajja siyayiyewo omubiri bw'obeera ne baganda bo bano nga you are shooting do you have a concept noga kati leero tugenda kushootinga ku kintu bwekiti oba it is a vibe that just comes nogamba kati omanyi basegono mukwate kamera tugonowaze anti kati olaba mba mpita ku YouTube awo waliwo ennyimba zino enkadde sitera kukola nnyimba mpira oba weegendereze sitera kukola nnyimba mpya mpoziko nga lukubye nga n'abantu balunsabye bangi awo ntera oddukola nsobola osanga ennyimba enkadde nenga naye luno nga nagenze nendukoleramu sobola okukola nembutereka mu simu yange kati wemanze ekkwata tujja nga waliwo ekiseera wekituuka kale ng'olaba abewaka vibe teriiwo agamba leero ng'oyagala okukwata agamba leero sigenda kukwata lwansonga ng'ogiraba vibe wakati wali abasegono tebali mu vibe tebijja nnyuma ekitegeera naye nga mbasaga akola kintu kitanyuma kuba basanga nga tebali mu vibe awo nange wembafunira nembakwata nenkola video kunkumulira ino mu kiro kimu osobola okukola video nga mmeka 2 nziweza na night 2 nziweza nenzijjayo ng'olwokuba mu vibe awo nga nina obbakwasiza netuzikola netuzimala nenzitereka mu simu yange ntandika opostingako kamu nowanekawanekayo mpolampola ekintu kino mu kya King of Shadow abantu we bakunoonya ne bagamba naye yono King of Shadow nyini waliwo omuwala omubamuyita Swanky yasooka okunkubirako ku ssimu naŋŋamba Shadow njagala kumiitinga ŋŋamba kaali nemugamba naye nga nze ndi mwavu sirina bisale naŋŋamba agwe tofaayo ngenda kukuteerako nanteerako transport twagenda kwalina mall nandiise ebikoko Swanky nandiise ebikoko Alpha Woman Swanky tunywa ebisoda nanvaayo era kati nakati tuli bamukwano wakiddo ku nnyini big up on yourself Swanky ndowooza ekintu kye wakola tokijjangako sigala ng'omuteekako ebintu ebyo okolera abantu so today the King of Shadow omwami ono is one of the entertainers be tamanyi physically mu face naye badde njayana nnyo ntukeko njogere kuko naye manya abantu babeere nagamba mtu mugamba
njogera ne King of Shadow olimba the olimba siye omanyota nti siye this is the guy era omulaba mu shadow ye enviri ze style ene yenviri ani yagamba nti katika na kaviri wakasiba bote mu kisiikirize kabashata ko uli akola na gamba kati kina kisiikirize yono no na chanja ulo kubiri ebisiikirize ebirala ani kati olala mu kisiikirize osobola kukola kintu kyanjawulo ozikonga gwa kifudu ko kyenjawulo nakwata nnyo ng'enviiri zigudde wezi ngamba kaliwo akantu akala kenyinza okukola ne kakola ki ne kakwata kati waliwo nali nsumuludde era ndowooza baakala akavidiyo nzikwata nga nsumuludde zonna nga ziri wezi nenkamala then nentandika okukwata kapaafu emabega nze kennyini yakyeriza naye nga kankakwate naye wekinaaba lifestyle yone eya TikTok ugisanze mu buzibu ki fena tuli ba upcoming tujja buzi naye waliwo ba upcoming abayimbi najja mu kabox ko nagamba nkolera akayimba nomugamba akayimba kituufu ngenda kakulya naye nange nateekamu ki amaanyi gange obudde bwange data posting pozikonga nawe olina kyokoze eki kyontaddeko nensobola okukakola agamba wa abeeraga baatuuka ayagala omukolere bwereere ekitasoboka kubanga nange mba ntaddemu obudde bwange ne baganda bange baba we bali obudde buba bungi bwe tuba tutaddemu n'ekirala waliwo nolwokubanza sinaba kifunako nnyo abantu abasinga okukomentinga ku vidiyo zange batera kunvuma batera kuwaana n'ogamba akuwaana era wembadde nzija ng'ambe entalo zino eza TikTok zino omwana ayimirira eri ku data we yaguzeeyo kajibiike kamuwaga n'alyoka akuwa mu comment era waliwo abalala mubaamu era abatonotono naye nga zikusaidi yange si be bangi era tobawa budde era wemusanga nga wavumye nkankuteekako akatima bwesongera ddala okwetaaga bakyuke teekako akatima nerako ka emoji nga kakanudde amaaso wekati abantu abasinga ne bagamba naye ebintu byokola kirabika oli bisekiso ate nga toli bisekiso nga toli naye olwokuba yakulaba wali mu shadow nagamba ye n'ateebereza mu ndowooza eyi naye nga tekintu kye tuba twagala tukiriyaringe ku interview omuntu abeereyo nga ayina ekintu kyakulabiramu ekirala ennyo tafunanga budde bukutegeera n'abeereyo n'awaata ekigambo kye nakuwaata nogamba bannaabe nange siwamala mu maanyi nenteekako akatima nembaddamu neka emoji okozeeko ku gigs ez'enjawulo okozeeko ne ba tiktokers abamu like mulinkinzeeko app oba tokozeeko nazo video tokozeeko nabo video naye mumitinzeeko mu bifo ebyenjawulo nga ba tiktokers gendayo you don't participate nga oli King of Shadow sigale no mu shadow yo mba neetaaga mba njagala nange okugendayo naye kale waliwo omuntu vibe gyakwa n'ogamba tenga mbasaga atambula ebiseera ebisinga ekyo kitere kunnemesa naye mbeera ewaka n'enkiri nga nembirala ku masimu totera genda nnyo sitera kugendayo nnyo ate buno obugigi bwoba ofunyeeyo nga they really want you obeerewo mbeerayo naye abantu waliwo nettuwa emu gye nagendako twali tugenda Jjinja naye ng'abantu abamu tebamanyi yaani nembeerawo ate wentuuka mu bantu nga kuliko ekiziki mba mulala otabuka nentandika obbakuwa amazina netuwogana ffenna n'abantu kati oli yali andeese wampitira agamba shadow sooka ojje waliwo ne bakyuka ne balyoka abantu naga yono shadow bulijjo ne batandika okusaba ennamba y'essimu omusajja gwe njogera naye musajja yeddira ngabi ye Kasozi you guys you don't know efujjo lyalina mu shadow ate omutuukako physical is a humble guy nkiddamu eddalu lino ekiro livaawa ali no waliwo ne mbanga nina gye nnalazeeko ne malanga omwezi nga siri wakabe wakani bagamba okomawo basegonogoro bazanga bagamba wala vibe teriiwo kati kyomanya musajja waffe ajje at least tutabulemu
Old music nakusanyusa kochi. I've seen you celebrating Ugandan music era nkwebaza nnyo kubanga owagira nnyo music we Uganda. Music weddo kyanyumira kulansonga twabirange waka. Ebiseera edda nga tukyali bana bato. Nga bazadde baffe gwe bakola ki? Bawuliriza. Kali n'oteekako kati akayimba. Nenkawulira ku maaso okujjukira ebigambo. Naye ennyimba za kati ebiseera ebisinga tosobola zikwata. Ate ezimu zirimu ebigambo kale. Nga okubissa mu video. Wali. Olaba kizito. Labira ddala fan base yo. Yamaye nawe otandise owemulasewo. Kambere mu kikadde. Okuba ekikadde kyo. Bano bamwana njagala kalango, Shadow mpisizaawo kano, Shadow nkola bwe bati. Bo obaniriza. Baniriza. Era bensingira ddala okwagala. Bebo. Wana kwerako kawo ku nsambya. Yampaya awakalango mwezi mulamba nga nzakakola. Nemukolerako. Waliwo omanya yani. Poziko na buno obulango bwazituwa. Pate tero bufuna ya. Sajja ali hambo nnyo no bannange. Akyanneewuunyisa emirundi n'emirundi. Ayeneki waliwo abayimbi abanene. Betukalinze benda nti banene. Njya mu kaboksi ko. Nomugamba blogo watuuka akimala. Nagamba nkolera kana akayimba kangu okuba munene. Tayagala kufacilitatinga. Ngamanyi. Okuba alieri ayagala gwokole bukozi. Ayagala gwokole bukozi. Mugamba sofunireyo nanga akata. Kituufu. Zirimu amaanyi. Wa etagama at least kaguloko saka amaanyi gaddemu aliwo oba sijja bamenya mannya. Naye oba abakufollowinga ku TikTok. Kati omugambe ekyo ne bayita ebbanga ogenda olanga kafola akakujjeeko. Kitali kituufu. Oba naye music waba ayagala amulyeko. Manyi abantu abo bajja ate mu bivulu nabo. Era nabo babasasula. Naye if you want someone okukolera challenge, lwaki ate gwe batokolagana naye? Koziko era waliwo ono muyimba mita Nat Nathan. Nat Nathan ye bro wange kati sawa zino ndi ku mutima. Nat Nathan. Yajja mu kaboksi kange bulungi nanga ne tukola. Dimbandi awo ku machane basi sinaamu. Nankwata nanteekako akasimu. Nangamba kiriwo Shadow ngenda kuteerako akatookanyi. Nga tewalina kyenkoze. Kitegeeza. Nanteekako nenkanywa. Kyobula era wasobola okungamba ekirala nkolerawo mamma nje bujja musajjawo nnyo. Mamma nje bujja mu maaso alina kyajja okunkolera. TikTok life eno Shadow. Ba TikTokers babeerawo ne beebanja. Trend eno eriko, trend yeno eriko. Ofunamu ku ekyo ekigajja n'ogamba trend eno nasinagikola oba gwe osigala mu kintu kino ogamba nze kati wano wendi I do my thing like this balina baleka bakole kiri zikankitwalire eno side. Estera kola trend. Nasigala ku kyange. Estera kola trend ky'amazima. Oli ku original nnyo. Olinako otuuka essira n'ogamba naye kati lwakuba nti ndi mu kisiikirizo kino but singa mbadde nsobola ofuna opportunity ekolako ne this TikToker nandikozeekoko naye oba kirinako mu idea n'ogamba nti tomanya luli bolo nenfunayo ekiro kimu sawa netuba amasannyalaze gagenze netushootingamu ne TikTok ono noono. Amasannyalaze tekyetaagisa kugenda tusobola n'okuggyako amataala. Tusobola n'okuggyako amataala netukola. Ba TikTok waliwo n'abamu abanene bennina ennamba zaabwe nga twogera. Naye waliwo era nabali boosindikira gundi message. Agamba. Nagamba tekiggwa. Kati gwe nsobola okwogerako naye ndoza nasooka mu ba TikToker bonna. Nasobola kwogerako na Zaira. She's a good girl. Ku WhatsApp era tunyumyako. Nani ne Emily njogera naye. Emily nchwana linda byako ka video
yakadiweetinga awo we twatandikira nno okwogera naye nga akadiweetinga ne mukubirawo ka message agamba Emily kiri kitya kiri kitya nga bera kyaliyo mpaka WhatsApp namba n'akamba Koko Koko ye Koko namufollowinga namufollowinga so kenda beti ndayako ka follow ndo abana tanzira nemsinika ka message na tanzira nga ono ye nga wanjawulo ate nani ne Emily nga ka follow kanga naye kankajiyo ka follow kanga nenga mujjawe nga angelekemu bangira neddamu litanenzamu nenkamuwa gamba Koko naye kiki Koko kiki bakitoddamu era naga akamweso awandigambe Emily nga Emily Koko kiki kiko basaga bingizamu ate wala omanja kubanja okyezaamu ofa kisajja ofiira ku magulu nga ba warrior mu ba tiktokers bano koziko negundi onayogera China Shata Aksam yena alinkozeeko naye ka collab mwali mushutinzeko mwenna tushutinzeko fena naye nga tetwemitinzo kakolere eno nokamwere nakiditi nakasaamu oyinako atali ni Shata atali Aksam oyinayo abalenzi nga basajjawo just wa tiktokers abalenzi sinyo kale kati njagala kubuuza kino ekibuuzo King of Shadow nkiraba nnyo mu comment King of Shadow oli mufumbo n'olyokoga abaana ne bali mu comment bagamba nayenze bwefuna Shadow no yekka tulina bye ngamba birala nsiri mufumbo oyinayo maama sinaayo nkyanoonya noonya onoonyeza ddala tonafuna mutuufu omutuufu sinamufuna sinamufuna waliwo omuntu gw'ofuna noyanga akatima keeko omaze ate ye natuuka nabivaako oyimbaka nakayimbako n'omwana bankyawa sikayimba kunegumyamu nganze era bro bamubuuza ate gundi wadda agamba namugoba kumbe yatuuka nga message takyaziddamu tandika omuwa obudde gamba waye kino kale olunaku olwaleero tulaba ku Brown Skin Events YouTube channel ndina omwami gwe bayita Kasozi Morgan aka King of Shadow. Bajagala kubuuza Shadow ebiseera bino mwokolera content wo oyinako ekiseera wotuuka n'ogamba naye bembeera nabo bano balabira ddala serious oba ndi serious bembeera nabo balabira ddala ndi serious kuba waliwo newenkola ka video negagamba boy kano kaddemu nti kanyumya olabira ddala negagamba walisooka kudda nitukalaba soka nodamu nokalanga kasobola okuteeta akamwenyu kuba gwaba ova okukakola tosobola seka nnyo kasitotayako kasimile amanya kano kajja kukola alabira ddala nga tuli serious olinako otuuka noshootinga nogamba naye leero vibe sijirina banaye mundeke vibe waliwo wentuuka nga sirina vibe manga eno leero twandikutte bagamba vibe teriyo leero siri steady King of Shadow dancer era ne dance crew eri utiminga otya ne dance group eno nogamba kati omanyi katutandike ekintu kino ekya dance tulina bamanager baffe oli under management mu dance toko weyajja ngina nimbalako nembagana nonkoze nti ngamba kola bwoti nira tetulina abamanager babiri mbamuyita Kamoga Tone nabamuyita Kavuma Prince ne bamanager baffe kati ffe twali tuzina tulanga naka jaffe ndoza jigenda jiggwako abaana abatoye bakola ki kitofu
balina okujja ne tufuna abaana abato kati nze kati nafuuka trainer waabwe ndi trainer waabwe we choreographer gwaba wa dance ziri munansonyiwa tetwazzemu na Kiziki yandituwaddemu naye next time better andiwawaddemu wano next time better mbali njagala kubuuzaayo ebintu bino TikTok eno giraba omuntu abeera eyo nalaba King of Shadow ng'akoze ka video ke kama kino ekintu kyenkola nkisobola kitwala bbanga ki okubanga content yo naatambula ofune fan base eyo because kiwa nti naawe watandika okukolerawo mu lunaku lumu things happened kijja mpola mpola omuntu ng'aliyo ng'agamba nenjagala mbirenga King of Shadow oyo kikyasobola omugamba era waliwo abajja mu kabox n'agamba nkoze ntya okukuza TikTok yange ate nze ntera obbaddamu ne bagamba ekyamazima kiri nti kola nga nawe ekintu kyokola okola ki okyagala olabe nga kikusanyusa ojja kuvaawo olumu ka vidiyo aka kajja kujjayo tosobola kubeera nga nze kubanga nange TikTok yange okukula sigamba nti nagipushinga nnyo sigamba mbu kiwabula sitokola ekintu ekiri nga kyanjawulo n'abantu ne bakyagala oba osobola okufuuka ate gwe kyoyagala olinamu ku account yo bw'ofolenga n'ogana naye obusajja buno bannange bw'onkolera content tali mu layini yo naye n'ogamba bano abantu bano their content really makes me happy ku TikTok. Omuntu gwentera olaba kana kato bakayita Sebo. Jesper production. Kasebo kanyumira nnyo era video za kontero za nenzimalayo. Kasebo. Twashitegezo le line Sebo Kevin. Nakaneka itaka Kevin. Koko sikategera bulungi. Ago sikategera bulungi zinategera kukasi. Ategera Sebo. Kaza nyina kale bulungi kuba natani kokala biranga nange sinava. Ngakwogeranga era waliwo ne natudde wakanema kan Sebo nakana katandise okwogera ebigambo ngo biwulira. Kuba olikali kazanyanga kato. Natosoya na bitegera bye kwogera naye era ngakanyuma. Mu bakulu ngamba nya. Ndowooza gundi ani Zaira. Nigeria eyo ogendayo kono olabayo. Ogamba Nigeria te yo ntusinga tunulira dance. Ne Ghana. Tusinga tunulira mazina kubanga kye kimu ne Zaira kyakola. Tunulira beeri. Najja nakola bukiripu we naye nga mazina ate gaki gabali. True. Na delivery ne Ghana tera tunulira yo dance tera tunulira yo comedy gwe content stem mutunulira nnyo olinyo amazina kati atawo wentuka mu Shadow nange nenkola ebyange nawatabuka naye nga mu kya dance tunula nnyo eri abantu bana bayaya n'okugamba Shadow gwe njagala bo ubaka bwabwe kibo sobulo bawa gwe njagala Shadow ayo maredi Shadow Nola mwana nga afira ku Shadow mu abamu baba basaaga. Shadow no aliwo kusaaga okusokka okimanyi sajja na abamu baba basaaga. Wanga omuntu aba serious akutako message nabeera. Wanga nzi twali muntu yalazeeko mu kabox kange nesitamu. Kyo njagala nange kugambe kyo oli mutuufu. Buli message yanga gye nkusindikidde ogizengamu. Wali muntu ajja ku TikTok. Nansindikira message nesimu ddamu. Kyanjawulo. Abantu abamu beepima. Amba kata yangamba ki. Panziko waliwo nagamba ko Zaira mu WhatsApp. Mugamba. Nange nno ndi dancer. Naganje nkoleyo ka video nawe nga tuzina. Ndoza teyabifaawo. Obaka wa Zaira. Zaira nyabo. Yete yabifaako. Kifeeko. Ndagala nkoleyo ka video naye. Akamazina ka dance.
twajjako eno nazidamu n'abaana baffe abateekayo ku TikTok. Naye omuntu waba alina kyakola nga kyanjawulo muba mulina omumusiima. True. Ate nga muwala munange waawe mulungi nnyo. Entalo zino eza TikTok ozeewaza otya? Kubanga Shadow toyinawo ojja muwulira nga yali paganye n'oli. Gwe kikola otya? Sitera bibeeramu ebyo nanti. Lwansonga n'abantu tebamumanyi. Bamanyi Shadow oli. Bamanyi Shadow bagamba. Tewali asobola kunnumbagana nga azze ku byakuyomba. Ate Shadow mukisikirize. Mulala nnyo ne Shadow no gwe tulabako physically. Azikawe nkayana ezinzo obbawa teziba baganda bange. Tukayana atugamba ono yasinga ono yasinga. Twali awo mu nnyumba. Bino bye balonde bya policy obaki. Kati waliwo abatiimu Winnie Wamami. Era gye badde ngenda okugamba. Tiimu Winnie Wamami wali awo omusajja bamuyita Kenti. Winnie Wamami kwafiira. Musajja nnyo Winnie Wamami. Kiro kiramba londa naye tebamanyi namumanya naye omutima alina guli gwoli. Tiimu Winnie Wamami. Waliwo olumwa waliwo muganda Famitakulam yajja n'essimu nga tannalonda. Kati tukwata essimu tugenda olulonda oli agibaka ngwina kuba Winnie Wamami. Ndikwala emigambo genda kuwa Zaira. Olutalo nga lubeera nisoka netukwata omuganda kati eno awangula yateekako akalulu. Twekwata asoka bankwata sinze mutono waabwe. Kwata bali nga atukka wawini magambo haya ngamba kawe kalonde mu mulala ati kalonde mu mulala fina nalabe Zaira bamaze ne bagamba wae fe katudde ebbali era ndowooza Kenti yasinza okuba gudde yasanyuse nnyo. Yasanyuse nnyo era nga awadi kati bagimaze. Naye nga ffe amaanyi twali tukyagayina. Amaanyi gabadde mangi. Esagala bigenda wala tiimu gundi bayinza okunyuma. Bana ba TikTok bamanyi sigale bali mu baseggono waza. Obugambo buno boyogera mu video obujjawa. Shibubu. Abagagambo nange nali ndi awo nga nnyima yino yakajja mu mutwe gwange mpola nkagonowalizaawo nekakwatayo. Bagambako bifaananyi nga tebannakumanya nga omule artist yayimbye Shibobani. The name is skipping my mind. Fiction Magina. Bagambako okutandika gamba oba fiction. Basooka ne bamumpita ngamba Fiction Magina yabikola ebyo ne bagamba science. Nenga tasobola kikkiriza. Tasobola kikkiriza najja nateekako yakomentingako ne ku video zange. Ne bagamba sinze abalala ne bagamba obaani waliwo omulala gwe wangamba Stabon. Ne bagamba sinze science. Naye ono gayi yani. Bazze bakufaanaganya abantu. Kale zino video ezaali eno wansi nga nzanya skiti biki nzoka nenzijjayo. Nolekayo Shadow eka. Nekyongera obbalomya emitwe. Uncle Shadow, TikTok eno gifunyeemu ki? Birungi bikyajja naye kati celebratingeko ebyakajja. TikTok nfunyeemu emikwano edde sigimentinga nga nako. True. Naye nga jjo mikwano gyange. TikTok gigi zijja. Akasente era oba oli awo olinagamba kolera kano ngenda kuwa bweziti. Nogamba bweziti. Nakunyiga mu kusinga ate luli wali obeerawo ng'olaba bulabi. Data agenda bugenzi. Kati ofunayo ku kasente katono. Siga nti nnene kale zo okuba ezaawo mu lunaku oba wiiki. Shadow taseera. Taseera. Bw'oba ozza okukolako naye. Taseera. Era musobola okwogera. Era n'abantu benkoleddeyo ku nnyimba n'ogenda n'obabuuza. Gamba omusajja ali. Musajja wa kikadde nnyo. Abatulaba muyinza obutafuna mukisa kulaba ku bantu babeera behind Shadow. Naye nze efunyeko omukisa ne mbalaba
basegono segono bali awo pola mpola King of Shadow nga tugenda kuwindinga up njagala omuntu alaba TikTok eno omungambire ki kyasobola okukola kuba abantu bangi baagala okubanga bakola content ayinza obutabawo naye nga afunayo kyafuna ku clip zo kikyasobola omugamba omuntu atandika obutandisi ekiki kinasoose nenkugambako okola ekintu ng'okyagala ate nga naye oba omaze okukikola sooka okitunulemu bwoki naye kino ekitundu nakiteekayo kinasobola oleeta omuntu akamwenyu ku matama kubanga ajja kuba ali awo nga yeebwaka naye kanenkebereko kweno kyano najja nakuceekingako so olina okukola ekintu nga kiri unique ku kyabalala kyenyinza okugamba kale mbadde ne Morgan Kasozi omusajja ow'engabi so humble mwena badde bamumbuuza finally omusajja mufunye olinayo musajja wange oyo bamweta Amodani Dante Kule akwagala nnyo era abeerawo natuli ewaka n'akola shibubu nakola shibubu kana yakasajja kana bannange kajintuliramu nekibadde kyamukisa bulungi okukola naye Shadow musajja wa mirembe nnyo toyanza nnyo yanza obudde kale Uncle Brown tukyaliyo